ne olunaku lwajjo nafunye essimu nga omukulu Ibula Mukasa nga nkubira ngamba nti abadde asaba nyingire mu nsonga za muwala wange Full Figure okutyoboola n'abamutyoboola. So ndowooza Ibula gwasinga okutegeera ebintu bino nga byatambudde. Basebo ne banyama bali mu kutulaba mbanirizaako akadde kano nage musinziira okutulaba wano waliwo omumanyinango omulungi Jennifer Omega, waliwo Kanso wabeerawo ne maama wa Uganda, maama Africa omukyala maama Fiina. Olunaku lwajjo namukubidde essimu nga essimu nange yankubiddwa abamu ku be beemulugunyaako besitajja kwatuukiriza mannya nti oba ono oba oli nga bansabye nti tubeerewo n'engeri ezisinkana ng'abaana ba Nnambi ng'abaana ab'endeemu tugonjoole ebiyinza okuba nga byasoba n'okutaakiriza ekiwundu tekisamba oba okusamba eddagala. So natunuddemu nga mu butuufu Maama Fiina y'omu ku bantu abatono ennyo mu Africa ne mu Uganda akola omulimu nga gw'amaanyi nnyo okutabaganya ababasowaganye n'ababeera mu ssanyu. Ne mukubira essimu nti tusaba tusisinkane tuwayeemukko ensonga esingira ddala obukulu. Full Figure si musanyufu eri abantu ab'enjawulo abakolera ku midiya ku mikutu egy'enjawulo abavuddeyo ne bamutyobula oba ne bamulengezza ku nsonga y'omwana we. Full Figure ayinako we yali awamu nga nnyonnyola nti ebintu bino ebigenda ku mukutu omwana wange ajja kukula abisange naye bijja kuba bibi nnyo 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 nti olwaleero omwana muto tayogera akyali baby is a minor naye mu maaso eyo omwana bw'alikula n'asanga ebintu bino kiribeera kibi. So ekintu ekyo nze kyantuukako nange ne kinkwatako ng'omuntu ng'alina abaana ng'omuzadde. So bwe nakubiddwa essimu ne ndaba nga of course okutwala omuntu n'asibwa is not the best solution era omuntu basobola omusiba n'atayiga naye bwe musisinkana n'onnyonnyola omuntu obwenyamuvu bw'olina asobola okuwulira. So lwe lukiiko lwaffe oluli wano abalungi abali eyo. So siina nnyo bingi byenyiza kunnyonnyola ensonga zino zibadde mu mawulire bwe tunaaziddamu ate ne tuziddiŋŋana kijja kuba si kirungi nti ate twogera erinnya nti Ibula yayogera kino nti ate Sanchez yayogera kino oba gundi yayogera kino. So ye meeting eno era nga Maama Fiina nja kuddiza omuzindaalo awatali kuwannanya kwonna otuwa ebigambo byo. Olukiiko luno maama nsaba bw'oba omaze otuwa ebigambo buluggalwewo then eri ab'amawulire abali wano waliwo embeera y'okuzza abantu ku mabbali ne mubasaba obumpi mpaayo akatini mpaayo akatini. Nsaba bwe tunaaba tuvudde wano buli omu adde ewaabwe ebyampaayo akafundo oba akatini tebijja kukola excitement eyo ekole lulala. So kwe kusaba kwange okwo Maama Fiina. Kanso nkwaniriza, Full Figure nkwaniriza, bannyinaffe abalungi mbaaniriza abali eno ne baganda bange ab'amawulire mwenna nga sirina linnya lyemmenye mbaaniriza. Sebo tuyanza nnyo tuyanzeege mpozzi nga sinagenda nnyo wala abantu abasinga nnyinza okwogera naye ebigambo ebinvuddemu abantu ne batakkiriza oba eggwanga ne litakkiriza tulwaki Maama Fiina yayogedde. Full Figure nze yamugambye ne mukubira essimu ne mugamba nkwagala era nga bw'atasobola kunjeemera. So Full Figure mbadde nsaba ofune eddakiika nga bbiri oyogere then owunzike nti kyonna ky'olowooza nti oba bakusobezza obasonyiye oba oli mwetegefu okweyongerayo nabo mu kkooti. Okubaza Maama Fiina, maama w'eggwanga, Maama Africa. Nakazadde yavaayo okutulera ffenna ng'abaana naffe abakuze nga tulina bazadde mu ngeri emu oba endala n'atandika n'otuluŋŋamya kuba twatambuliranga mu butamanya bungi nga tetufumiitiriza. Ne Maama Fiina ne Jjajja Naroyiso n'omwami Hamisi Kigundu bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga batuluŋŋamya. Kyova ntambula n'akatabo kano Reason has the world masterpiece, success and failure based on reason and reality. Nti essaawa ya leero nange nayiga okufumiitiriza mu ngeri emu oba endala. Twatambulanga nga twogera ebigambo bingi olw'obutafumiitiriza olw'obutamanya maybe nga tetumanyi kiki kyoyogerako.
okusookera ddala tuli wano mu biti byanjawulo twazze wano mu biti byanjawulo nayitiddwa nakubiddwa jeno naŋŋamba ensonga ya case nenkulira maama omukyala omumanyi ku nsonga ya case nenkulira omwami wa URA omwami mukulu mu gavumenti omwami alina obwana buno obuwala obuyimbi bwe bayita Kataleya obuwala buyimba buno nnyo obuwala buto Kataleya ndi kandi naŋŋamba ku nsonga ya case naŋŋamba ndooza case olalo kuba muganda affe tujja kutereera mpolampola naye olwokuba nti nina obulumi ku mutima tosobola bojjako tobumanyi kyebuli tomanyi kikyempitamu nabadde sinasalawo okubaako kyenkola nenjogera n'omwami wange mu biseera kyekimu maama we yankubidde mu Uganda nina abantu babiri abasobola okwogera ekigambo oba basatu kuliko Mama Fiina kuliko Nabbi Samuel Kakande nekubeerako His Excellency Dr. Museveni babasobola okwogera ekigambo neŋŋamba abantu abamu tebatumanyi tebamanyi gye tuvudde tukoze amannya tuyise mu bulumi tutobye okusobola okukula okubeerawo n'abalala batusangidde tukwatako nze nakola erinnya sina muntu gwe navuma kubanga bw'okwata entertainment music ne full figure kyekyasookawo full figure asookawo entertainment shows abantu bangi bakoze shows abatandika olugambo nga baseeguya waliwo ebintu bino byawukana okuvuma n'okuvoola n'okuwa endowooza ebintu bisatu yibulawo kiri okuvuma okuvoola n'okuwa endowooza yo byawukanira ddala nsobola okuvuma nekwata ati nga nze nalumbako okuyibula nga mpa endowooza yange mbeera ne kasuku oyo nga mpa endowooza yange nga bwendaba ekintu bwe kiri wabeera nsobola okuvuma laba guno ogutwe gwa kasuku ebiiso kano nno kayibula koogera ki okukuvuma ne wabeerawo okuvoola kati njogera kukuvoola toyina right eyingirira person life yange toyina right eyingirira bulamu bwa mwana wange kubanga omwana atandika kwogera toyina right eyingirira mwami wange togirina naye mu kutamba tusowagana mu kwogera tusowagana tuseerera ffenna tuli bantu ensobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu omuntu ajja kulowooza nti muno mu nsi temulimu muntu ali waggulu w'amateeka naye mukwataganye mutya mwogedde muta era muli kiki kubaga tuli mu music nze mwandabako bajjo yampawaabirako naye nga talina muntu n'omu gwawuliriza baatuka mumukubira sekutaja n'amukubira naye yawuliriza kafuko waliwo kafuko yali akulira programu ya entertainment kati akulira Sanyuka TV kafuko oyo omu kubayimira mu nsonga zaffe n'abeerawo n'agamba bajjo n'omuntu tuli bantu ffenna tuli mu entertainment twogera ebigambo yasobola kuwuliriza kafuko era nasasula charges z'abaloya zaali mpitirivu naye nze ekikulu kyange si kya ssente kuba newongamba kati netosasule charges kubanga nze omusango gwange gwatuse mu kooti arawanti zafulumye essawa ya lokaiza asobola okukwata wano wetuli nga tekuliko ki lwakuba mbagane nti tuli wamaama nina security gyentambula nayo nganze omuntu gye bampa esobola omutwala kuba tuzirina naye si ye solution ekyokubiri kaizi si ye solution nga ye omuntu omu nga newankubadde naye annumba n'abeera too much maybe sinanze nze complainant aliwo naye nga ngereza nti waliwo abantu bangi betwogera nabo abo obuvunanyizibwa abaana baba mwagala oba abanyumirwa kuba tutambulira mu lwali n'okusaaga waliwo n'olwali ebintu bino byawukana okuvoola okuvuma olwali okusaagirira naye ekintu ekibeera too much nga kiyingira life y'omuntu infact ekintu kino kyagenze wala kuba nabagamba minister of the president yawanise nze nimuwabuzi wa president bweba era oyagala kumpabira olina kuwandikira minister of the president yawandikira ministry ya media ne baguteekawo netteeka council etteeka ligamba tya era baalitaddewo kati kyenjagala oba mu bufunze okubagamba nti ffenna twogera naye tutandika okulinnyamu sigana tukola ebyo byonna babitegedde but however at the end of the day ng'omuzadde nkimanyi omutima gwo oli muntu mulungi naye olumu abakukolako interview naawe bakuwabya nga bakyamuukiridde baagala vibe
naye kyemmanyi naawe oli muntu mulungi off camera. So abantu abatulaba bano bonna balindiridde okuwulira otunnyonnyodde preamble ya everything buli kimu obitunnyonnyodde, but ensi yonna eyagala kuwulira after all what happened bakusobezza bakutyobodde bakulengeza ekikosa family yo omwana wo abaana bo n'omwami wo ku bukoddomi bwo ne gye bakuzaala. So abantu bano baagala kuwulira embeera eno yonna ekituleese wano ekigambo kyo ekisaminga up all this kyekiriwa. Ekigambo kyange ekisembayo nakibagambye dda bw'oba ofollowing oba ng'ofumintiriza nabagambye nti Mama Fina waayogera ekigambo sisobola kukiddamu naye kisookera ddala mabegako awo nga bwe nkulaze nti oli omwana ajja nanetulira kikemu nakola ki nakola kintu kyekimu kaizi mwamulabako nga bafunye okutakkanya n'essuuna n'egibi abakoma ebitaali birungi ffena ebyatuuma nze omuku yali agenda omweyimirira mu kooti era mwandaba bakakalaamu mubamanyi naye essaawa eno tuli wano bo tebannaba kwogera bo bwe bava wano ne baddamu ekintu kyekimu kubanga nabo baali babifunyeeko bafunako ku buzibu. Tujja kusaba sebo towadlibinga tojuliriza nnyo abantu nga bano tetubeetaaga fulufiga mu meeting bano abajuliriza tetuzze ku kinyumu ky'abayimbi tetuli mu kikaali wano we tuli bayitawo first hotel tetuli mu kikaali tojuliriza tetujja kukwetaaga gwe tojuliriza omukyalo leka gusa ensonga ye n'obunyivu bw'alina ku mutima because tosobola kusitula mitima ebiri katonda agaba gumugumu kireke alafu so nze mbadde ndowooza nti nabo baganda baffe we bali abamu banamukwekwekera bakyekwese naze wano ne kanso saze kwata muntu nabaganda ndi wa maama nkyalina right ebakwata kubanga nze nsobola basonyiwa ne bano emisango nagisigala nga gikyagenda mu maaso police ne kooti si naye kyekikulu kya byonna bwe tuba tuli wama watuwa waka tuwa mu nnyumba nsuubira bwe tuli wano tuli ba Luganda mukkirize bamugane mu ngeri emu oba endala newe nfuna kizibu ssaawa zino kati mwe mujja nga bwe gavumenti kaizi bwe yagendera n'essuuna negayirya ssuuna oyo kasuku yayimanyi nasibanga n'essuuna kalenda nze omu ku bajja ne national ID nali njalabidde nayo nga nakadi ne ŋŋamba omutabani wange Vogoeti national ID ssuuna naŋŋamba Jennifer Hawo kamiza okweyimirira omuntu ne mugamba nno bano baganda baffe nze makosa wamuleka mukomera navugako nga tugenda ekitanda batugamba tatisima bakyusa baziwa ebyo nasagala bigendamu naye ye ayina ndowooza ki naye kubanga naffe tulina bitwerumba nakugambye okuvoola okuvuma n'okusaagirira weebiri. You get my point? Nze nange mulumba nali numbyeko ku mwana we oba nange mulumba ngala kaizo matama buku okwo kwe kusaagirira oba okuvuma okusaagirira naye ekivume kiri personal kuyingira obulamu bw'omuntu kati ye alina ndowooza ki naye Kakalamu alina ndowooza ki naye Benson alina ndowooza ki n'oli omwana ani kuba kati mwe mutunulidde kaizi naye kaizi atezi so kyensaba kyebagenda okwogera kiyinza obutatereeza linnya lye bakutyoboola era tekisobola nsaba busabe tufune Mama Fina obubaka bwe tusamingako olusisinkana lwaffe luno kyensaba busabe because tebalina kyebagenda kwogera kiyinza bw'abanga full figure olirwedde okusonyiwa abaana ng'olirwedde ng'osazewo nti abaana bano byonna bye bakoze mu nsi ogitambuddemu ebizibu bingi byofuniddemu okudaaga kungi olina sitwago mwoyise ennene ennyo nze ebiseera bisinga bwemba ng'omuntu ansobezza bwemba naamusonyiwa simuwana gaapu nti yogera mulekera buwongo bwe magezi ge nti omuntu eyeetonda luli ate yazzeemu kisoboka okuddamu tulowooza nti tebali mu ggwanga kisoboka okuddamu asobola okuddamu naye be bano be tubadde nabo mu lujjudde ngoga nti abaana abo mbasonyiwe ku lwa Katonda n'ensi yange mbasonyiye bwe baliddamu okunkola ekintu weekiti maama tujja kweyongerayo ye point. Alright neyanza mama wange kansonga tanaba kwogera nkitegedde bulungi nabagambye nti tuli wano mukatogoleza mirundi ng'eno abaana bano nze kati bano abaana tuli mu entertainment lwako abantu boogedde kaizi boogera nnyo kaizi tuli wano mukatogoleza mirundi ena Kakalamu ne banene leveeyo sigirinaako buzibu era sigirinaako buzibu mu lo ate ne baddayo ne boogera ku full figure I don't care full figure omwogeddeko ota kuba ndi mu entertainment era sina kye njagala kugenda nabo era sandituuse neeyo yonna naye omwana oli anfuula omulalu
yabukana n'abaana abaana katusooke tumalirize bano abaliwo wano bo basonyi sibalinaako buzibu ne bayibuli egamba emisonyo nga babakola obubi njagala okuyozaayoza kiranti waffe n'omwebaza olw'okutuuka ku nziikizaganya eno n'abo abaana babadde awaabira era nga nsaba Mama Fina ekibanga kisoboka abaliwo bayimire ne kiranti wange bakwataganye mu ngalo balage ekifaananyi ekirungi nti reconciliation ebadde complete mwebale nnyo mwebalire ddala mwago bifuba gusooka kakalaamu gwe yakitandika ate kino kyali kikwano kyo nnyo naye mama n'omugamba enfuuzi nga nange ndifuuzi fenna tulifuuzienfuuzi tuli bamulekwa tulina okwewumbawumba tuli nfuuzi banne basebo ne bannyabo nze nebaza Katonda ate era n'okwebaza Fulufiga okubanga mu butuufu osobola okunzikiririzaamu ekitiibwa nkizza wa Katonda sinze mulungi atuukiridde n'ebiseera ebisinga ekintu kimala gaana nga nkigambye omuntu nekigaana olina aga nti watuukako Mama Fina nti natuukayo kyagaana ekyo tekikyasoboka Fulufiga be bantu abamu kwaba asobola okunkubira essaawa 8 nga mami ngenda kukola ekintu bwe kino mugaanidde ekyo tokikola ate era natakikola Fulufiga abaana nga mmwe tebalabika mulimu abantu abalaba Fulufiga ng'omuntu omuvumye ennyo ekisemberayo ddala yes nzikiriza nti Fulufiga naye alina waateera akaka Fulufiga nawe olina abantu b'oyingira direct n'obayingira n'omuvuma from nowhere nga talina kyakoze era nga Ibra bwagambye ndowooza bano bakajjubi bano nti gikumemu omuliro agiwadde omuliro bataata ne bamaama ensi ffenna etwetaaga oba oli muvubuka oba ndi wa myaka 6 oba oli wa myaka 8 buli omu yeetaaga munne mu nsi muno mwe tuli bannaffe abagobezi b'eddiini batera kugamba nti omuntu okwana omuntu osobola kuyingira wa Kabaka bw'amaggulu naye osanga bakola ki beewalana teri kikwasa munno ne mwevuma n'otuuka omuyingira nova ne muyingira n'ozza mu kati kubanga oyo gw'ovuma enkya yagenda okuyamba ffe tulina abantu bangi nyo ze tambulidde mawulire mu mwenna munsanzeemu myaka 23 24 ndi mu nsiike y'amawulire nwanagaanayo naye kibeewuunyisa nti buli azze ng'agagwira n'okuvuma abantu n'okutyoboola agudde ekyo njagala mbagambe mu aba TV ba bloggers baani abavuma tosobola kuvumira muntu myaka 5-6 n'osigala ng'okyazimba ekintu so nga ate eriyo ebirowoozo ebizimba eggwanga omuntu byalina okuteekawo n'obuulira abantu n'okulaakulanya abantu okusinga okuvaayo ogamba nti kannyingire Fulufiga kuba Fulufiga ne boona muvuma olwaleero enkya tojja kujjawo Fulufiga ejja kusigala nga Fulufiga ne boona avuma Keizi olwaleero n'omulangira ki n'omulangira ki era ajja kusigala nga Keizi kuba Keizi amawulire yagasomerera n'ono yagasomerera naawe tewagasomerera naye osinga n'abaagasomerera nze kyensinga okunenya abalenzi baleero nga kansu bwagambye nti okwagala mumuyitanga nti oyo content views ebyo simeserezi bawaayo bannange nze byansobedde nti oyo likakwate Mama Fina amukwate nga atunudde eno asobole okufuna ki okufuna abawagizi naye ne bw'oba oli ku TV okwo ng'obuulira ebizimba eggwanga osobola okufuna abawagizi kaffe tulina abawagizi mu nsi yonna olinga gani Mama Fina bw'atandika pulogulaamu sigivaako naye olowooza tumala kuwemula tumala kuvoola ate kikwewuunyisa nti abajja ne batuvoola be bagwesa abawagizi so n'olwekyo ŋŋamba mu abaana b'amawulire okweyisa obulungi kikulu ate era n'okusonyiwagana kikulu nze waliwo kasukulu lwe yannumba kasukulu wannumba okyalujjukira wannumba namuweerezawo koodiyo ne muga kasukulu nnumbye nno naŋŋamba ate nabadde mmanyi kirala
n'ekituufu kyekiriwa kyekino. So n'olwekyo kirungi nnyo nga Full-Figure bw'agambye nti bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku Maama Fiina dema bijja ku TV gw'oteekewo ekyogambe nti ku ssaawa 5 Maama Fiina bamusanze mu loogi egindi. Noonyereza nti Maama Fiina batugambye ku ssaawa 5 wabadde ku facility Matugga ng'olina omusajja kyabadde kituufu. Nkuwe ansa yange nti kyabadde kituufu okusinga ate lw'onanjogerako ebintu ebiyitira kati waliwo kino ekintu ky'omwana ono omulenzi ono kana akalenzi akampi ako nze oyo omwana yankubirako ku ssimu abasinga obungi muyinza okukwata mukimenzi yankubira ku ssimu ngaebintu tebinaba nakweyongerayo nankubira essimu nemubuuza obuzibu buliwa naŋŋamba maama Full-Figure nalina ennyimba zange wama maama kubanga ensi kufuna nga manyi anantuuse wa muzeeyi ate Full-Figure n'atantuusaayo Full-Figure maama nze nembonaabona Full-Figure oyo nemubuuza kati koyagala okusinziira oyo noona erinnya lya Full-Figure. Ekizibu kyo ssente, ekizibu kyo mwana ng'omwana talina kirambulukufu kyayogera. Era ojjukira naggamba naye nti omwana ono avuddeyo agudde eddalu nga talina kirambulukufu naye nga biri wakati kansonzi kyendaba nti wakati Full-Figure obutamutuusa wa pulezidenti kumuwa ssente za nnyimba ze yali ayizza oba alinayo ennyimba nga bwe buzibu bwe buli naye ekintu nekiranda kimaze okulanda mu bannamawulire mukyongeddemu ssupu. Essaawa zino simpoka agenda mu kkomera tewali agenda mumutaasa tomulabangako so n'olwekyo nebaza Simon ye yankubidde sibona nga omanyi nti kiri mu ggwanga okimanyi operation Full-Figure siba bantu nebajjo operation Full-Figure siba abantu nemugamba nedda Full-Figure gwe mmanyi asonyiwa so neyanza nnyo neyanzeege nga bagambye nti abakulu bano emisango bagenda gijjayo keizi naawe mukwano okuba ogunda nga wasazeewo ogunda TV nekankana eti egunda ssebo nga wasazeewo ogunda nange mwenyini mwali munzigunze neze lwakubanga buli kimu nekimanyira zoleeta ekintu ng'olowooza kiri mu ggulu nze nga nkirabira ku ttaka naye ogunda so olumu bambi buba ne mukwano gwo sooka onoonyereza ekintu ng'ogunda tetuganye program tujagala ekola eyina abawagizi naye olumu ogunda nnyo so mwebale kukkiriza namwe kujja kuba mwandibadde mudduka ne mutakola ki ne mutajja mwebale nnyo mwebayire ddala omukama Katonda yebale tugatta olwaliro nsaba SB ebyaki anti owulire olaba wakuyingira ate ayingira SB fo muyingira direct nakiddemu kitume kyogera